Phoebe kukkiriza oba Phoebe K atenda obufumbo okunyuma ate Farida Nakazibwe buli kimu kireredde embaga eyengedde. Mbaniriza mwena abali ku NCK TV mwebale kubanga mugyekuumiddeko, mwebale kutambula naffe. Kale no tusuubira nti buli kimu kiri bulungi ate nga nammwe gye muli bulungi. Lunaku lwakusatu ennaku z'omwezi ziri 12 mwezi gwa mukaaga mwaka 2024. Yonna gy'oli yonna gy'osinzidde wabanga tuna subscribinga ku channel yaffe ke kaseera obeere ngo subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga saako n'okubanga leka comment yo. Ebisigadde byonna buterevu, amawulire nja kubanga nga kuwa era nja kubanga nga kutuusaako. Phoebe kukkiriza abasinga obungi gwe mumanyi nga Phoebe K ono muweereza ku Bukedde TV ku program oluyimba lwo era nga gye buvuddeko wano eno bamukuba empeta naye atenda era agamba nti talina kyeyejjusa okuba nga yafuna omwami Juma Nzola. Agamba nti ebintu bimutambulira bulungi. Ssaawa yonna ababiri bano beexpectinga omwana naye Phoebe agamba nti yejjusa ebbanga lyabadde amaze nga si mufumbo. Mbu nno abadde tamanyi mbu binyuma weebiti era agambye nti mwabali eyo abaamusekereranga nti simanyi kino simanyi kiri era mbu abagamba mbu it will end in tears. Agambye bambi ebyo byammwe mbu takirowoozanga nako era takisuubira nti ebyo ebigambo bye mwogera ate mbu byongera kubanga bibanyweza mu bufumbo bwabwe. Mbu mwami Nzola amutegeera era nti ye mwami gw'asuubira nti mu butuufu mbu singa teyamufuna oba oliyawo teyandifunye mwami amwagala nga Nzola. Agamba nti oba oliyawo Mukama yakiteekateeka bw'atyo nti buli omu alina Mukama kye yamutondera naye ye mbu alaba nti mwami Nzola perfect match. Agambye mbu musubwa mbu abali abatali mu bufumbo musubwa kinene nnyo era mbu aligretinga emyaka gye yamala ng'ali singo mbu yali tamanyi nti obufumbo bunyuma bwe buti. Nkugambye oyo ye Phoebe K naye nno byonna nga bigenda mu maaso nga w'omanyi bamugambye nti yogera mpola, mbu yogera mpola, mbu manyi intaneti teyeerabira, mbu buno bu odiyo bw'okolakola obwo bu vidiyo mbu bayinza obukugirayo ng'ebintu byekyanze ate ne bakutaaginga obwerabireko mbu so wandibadde mbunga okendeezamuku mbu sipiidi nnene gy'otandiikiddemu. Mbu abantu baabiraba dda, mbu balabye baserebu bangi abaayogeranga ng'ebyo byayogera mbu naye kati essaawa eno bwebabuuza kiki ekyabaawo ansa baba tebagirina. So ne bamugamba nti munnange tukusanyukirako Phoebe era ffenna tukwagaliza birungi byereere, tukwagaliza obufumbo obulungi, nnyumirwa nti naye toyogera bingi mbu kubanga munnange oyinza okwogera ebingi olunaku lw'enkya bye bagenda okukubuuza ng'ebintu byatuuka ne biba nga byekyanga ate oluusi ne bikunyiiza, oluusi ate ne biba nga ansa yaazo toyina. So mbu mukwano nyumirwa nga w'ogambye nti naye mbu ebigambo bibeere bitini mbu kubanga abantu baalaba dda, abantu balabye nnyo bingi ate mbu n'ebigambo baalaba bangi abaayogeranga ng'ebyo by'oyogera naye mbu ebintu ne bibanga byatuuka ne bibakola ki ne byekyanga. So bantu bagambye nti tukwagaliza birungi byereere Phoebe K era tusaba Mukama akuteeremu obwangu n'ezzadde nalyo likole ki
tutuukewo tulirabye nti tuli basanyufu gy'oli nti naye ebigambo bibeere bitono nnyo toyogera bingi enkya oluusi byeyinza okwejjusa ng'ebintu ate byekyusiza. Nga tuvuddeko omwana muwala Phoebe tudde owa Nakawere omukyala Farida Nakazibwe munamawulire waffe omukokotevu era nga bulijjo etuze tubyogera munnange nze omugambo guno si gwange omwami Kasuku yatera okugatuwa ye yajja n'agatuwa nti Farida Nakazibwe ali lubuto ne tuwakana n'atugamba mulindeeko era munnange twali tuli awo ng'omukyala Farida Nakazibwe kennyini ng'avaayo alangirira nti nfunye memba mu famire era twagenda okuwulira nti azadde baby boy era twagenda kuwulira nti erinnya lye ye Maktoum. Tugamba waawaawo era Kasuku kennyini n'avaayo n'akatutema n'agamba nti mukimanyi tatta bebi mu Western nti era yakolamu akasimbi weekali nti era inginiya naye ekyo tetunakonfaminga kubanga Farida tanavaayo kubanga akyogerako naye yatutegeeza nti ssaawa yonna embaga eyingirawo era ekyo era kizzeemu n'agamba nti ssaawa yonna Farida ali mu kubanga bateekateeka embaga nti tata bebi ali siriyasi nti this time around si bino biri bye mwalaba nti mwami ategeera mwami ategerekeka mwami eyakolamu mwami alabwako mwami gw'otuuza mu ntebe mbu ne bagamba nti wuuyo era enteekateeka zonna ziri mu giya okubanga Farida Nakazibwe mwami akyalako ave mu kukyala ayanjule ojja kulaba ssaawa yonna embaga eyingirawo ssaawa yonna. In fact batugambye nti embaga ejja kubanga esooka ya Eddy Kenzo kubanga embaga ezibadde zikiri ku mimwa eya Eddy Kenzo naye bagyogeredde nnyo eyo nawulirako n'omukyala ye kennyini Honorable Fiona Nyamutooro ng'agyogerako naye bagamba nti eya Farida Nakazibwe yo ejja kubanga esooka eya Eddy Kenzo nti kubanga bo mbo bali siriyasi era nti ekintu bakitadde mu giya nnene era y'ensonga emu ku ezo lwaki Farida tagenda kudda ku TV kubanga omwami ali lwedde okubanga amukolera buli kimu ekyetaagisa ne weba bizinesi atuule akoze bebi we munnange ekyo kibassanyu gireere era tumwagaliza birungi byereere mukyala Farida Nakazibwe bagamba nti munnange soosoli watafa atuuka ku lyengedde ate patience pains but pays so badde mugumiikiriza nnyo oluvannyuma lw'omwami Sali ebyo yakola byonna ebyatuukawo naye n'oguma paka omukama wuuyo n'aba nga akuggulidde ate n'akuwa ndowooza omuntu omutegeevu. Awo ngamba kimu nti mukwano tukwagaliza birungi byereere era tusuubira embaga eno kuba mawuuno era tujja kuba nga tugibatuusaako wano eno era olunaku olwo tuligibawa era tubawa updates zonna nga bwe ziba nga zitambula. Oli ku NCK TV ng'oli etona subscribinga kekadde obeere ng'osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga saako n'okubanga oleka comment yo ebisigadde byonna butereevu amawulire nja kubanga nga kuwa era nja kubanga nga kutuusaako sigala naffe tovaawo.